Mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutugoberera agange nze Waswa Emmanuel osinzira ku mukuto gwa Trust Media saako n'omukuto gwa Waswa Emma YouTube channel nobango netubanga tukuweereza programs zino zikutusibwa ko banafa ba Biva Organic Access Building Dr. Ekagenda okujjanjaba ensonga zitambulenga bobo zeetaze 075 nkaaga 24 27 oyabera Dr. Biva kugenda omusanga branded shoppers ye batunda ngoye perfumes abakyala ne bisigadde namba branded shoppers eri awo kubali genda yosobole ngoye ku branded shoppers so nga tema bagala movies za fezenzanya film za febanango mukutu gwa FIB films FEB sababu bikule ku mukutu ogwo o subscribing obo gende ku page za fe kubera ko link munange bwe mantandise okulabe kan tulabe kiddako waliwo ensonga z'omugagga amanyikidwa nga Lwassa Emmanuel Kawesa abangi gwe mwagala ennyo munange wenjogera ku machagalero nkedde kufuna message eraga ebbaluwa Lwassa gye yawandiise ng'alaga nga bwagenda okusiba omukyala Enjo bwagenda okumuggalira Mukomera olw'okumubba ebintu ebingi ennyo bino binene ebbaluwa eno Lwassa agiwandikidde asinzira Dubai ng'agiwandiika asinzira ku ebyo ebyabadde mu mawulire nga Enjo ayitinganya kiisi n'omusajja omu agambibwa okuba nti mu America. Ebintu bino we expected this to happen. Olw'ensonga Lwassa we yakwanira Enjo byali biseera Lwassa we yabeerera ng'ali mu kavuyo. Lwassa bali bakamala okumubbakaawo bali bakamala okumukuulaawo n'abatanzi ng'amulidde ebintu amuliddeko emmotoka nnamba amuliddeko tipa amuliddeko edduuka ly'engoye oba okitegeera tamuzalidde mwana byebiseera biri Lwassa byabeerera ennyo ku TV ng'ayaayaana ayogera kino ayogera kiri era bw'atyo mu moment eyo yasalawo n'abasa omukyala amanyikiddwa nga Enjo. Abazungu bagamba desperate moments call for desperate decisions. Mwana wa mama wetwogerera kati Lwassa avuddeyo n'awandika ebbaluwa eno nga yeegaana omukulu amanyikiddwa nga Enjo era mu bbaluwa eno atugambye nti Enjo baali bayawukana dda era agambye agenda kusiba Enjo. Katusome ebbaluwa ya Lwassa eno eri mu Lungere nabagamba ebitabo twabisoma katugize mu Luganda mpola nga bweri enkola yaffe. Okay. Lwassa agamba bwati special announcement from Lwassa. Lwassa agamba the lady who appears in these videos while kissing a man in the bar is none other than Enjo, the boss lady. Ekyakikiriza nti Enjo ye muntu alabikira mu katambi ako. Akatambi ako kayitayitamu mpola mpola. However, the public should know that omugagga Lwassa and Enjo are no longer married. So all she does is entirely her business. Abagambye nti mwino kimanya nti omugagga Lwassa ne Enjo tebakyayagala tebakyali bafumbo era buli kyokola kikola nga ye Enjo takikola ku Lwassa. Omugagga agamba their marriage hit a snag few months ago after various and repeated cases of infidelity from the wife. So Mr. Lwassa decided to part ways with her so that she can freely sleep around with her men and kiss them publicly whenever needed be. Okawodde agambo infidelity. Omugagga agambye nti emyezi egiseeko emabega obufumbo bwabwe bwakoma oba bwasasika olw'ensonga z'okwendeguza ezaali zisukkiridde mu kintu kino. Omugagga Lwassa n'asalawo yeesonyiwe Enjo asobola okugenda nga yeebaka n'ebisajja bye ayendayenda nabyo nga bw'aba ayagadde. Lwassa agamba Enjo left the marriage happily since she left with a new Harrier Kaundo in her names, 24 million cash that she seized from the house and approximately 50 million that she has embezzled from Tavern Geek Massacre throughout the several months she acted as a manager. Lwassa agamba nti Enjo yagenda musanyufu kubanga yafuluma ina kapyata eya Kaundo n'agenda ne million 24 Kaundo eba million ngana mu 5 kitone nnyo n'agenda ne million 24 zaali sente nga ziri mu nnyumba saako n'obukadde obukunukiriza 5
ezigambibwa nti zaali mu loss zeyakuba kubaawo mu bbaala lya Tavern Kicks Kabuusu e Masaka. Ndowooza owulidde. Lwassa agamba, however, all this is nothing to Mr. Lwassa, since he is a very hard-working man and blessed. This small money she stole is just a portion of Lwassa's wealth, so life is still normal. Lwassa is now single and happy. He is now fully focused on making more and more money. Lwassa agamba nti obusente bwe yabba miliyoni nga 10 musente bwa bulijjo, kubanga Lwassa musajja mugagga tezimukosa. Era Lwassa agamba nti kati ali single era musanyufu akola mirimu gye kwongera kugaggawala. Lwassa agamba to Angel, Mr. Lwassa wishes you all the best with your love niggas who are also gonna steal away the little money you stole from Lwassa. Lwassa akwagaliza ebirungi ne balavu nigabo abagenda okubako obusente bwo bwabba ku Lwassa. And you end up going back to washing clients' heads in saloon of Machinde where I got you from. Namugamba ojja kugenda ozungu ogende ng'otaayanga n'obusente babukubyeko oddeyo okole massage n'okunaza mitwe gy'aba customer mu busaluni gye nnakujja. Eyo ebbaluwa Lwassa gy'awandiikidde omukyala Angel ng'agezaako kubanga kakasa ensi nga bwe baayawukana naye mu mboozi ziyitingana ayinza omukwata wabula wano mu message ze ne mu bbaluwa gye yawandiise alaga nti tagenda kubaako kyamukola wabula amwagaliza buwanguzi asobole okuba ng'atuukiriza ebirooto bye mu nsi. Wabula n'amugamba nti oba teweegendereza balavu nniga baboyita nti banno basemyekozo bagenda kukubbako buli kimu ky'olina n'obusente obutono buwatwala tojja kusigazaawo yadde akamu. Era ennaku nga bbiri emabega kano kaposti ke mulaba kayitingana mu sitiiru kaali ka message nga Lwassa agamba nti kankomewo ndyoke ndabe ezzungulu mu Kampala. Yali mu business class ng'agendako Dubai either for business trip oba for vacation. Oba kitegedde bulungi nnyo. Era nga n'omukyala Lwassa mukyala wa Lwassa ono Angel alina akantu ke yaweereza ng'agamba nti enough is enough, need satisfaction in bed. Yali agenza okuba nga akookonya n'okuba omusomaali mu Lwassa. Munnange bino bye twogera bino bye bigenda mu maaso currently mu bulamu bwa Lwassa ne Angel. Abafu atamanyi Angel ne Lwassa nga wakajja ku kitimba bw'oba ojjukira emyezi egiseeko emabega Lwassa nga yakamala okwawukana ne Nabatanzi baakola embaga makeke okwanjula okwali okw'amaanyi ennyo. Lwassa mwe yagambira nti awonye era obulamu bwe bugenda kukyuka asobole okuba agenda ku kirala. Jjukira Lwassa yali husband oba boyfriend ow'omukyala amanyikiddwa nga bamuyitaani omukyalo Nabatanzi Diana. Ya ending up nga yawukanye ne Nabatanzi kwe kusalawo n'afuna omwana eyenywera amata amanyikiddwa nga Angel gwe yagamba nti bwe bulamu bwe era nga abadde bagobera emitimbagano love moments zibadde nga zaakabi wakati wa Lwassa ne Angel obulamu bubadde nga butambula. Ekisooka kya byonna, what do we learn out of this? Buli wolikolanga kye bayita desperate decision. Buli wolibeeranga mu kaseera k'akavuyo abantu abasinga obungi they end up calling for desperate decisions. Omuntu abeera nga ali mu wasiwasi amaliriza akoze ebyo amaliza akoze okusalawo mu wasiwasi. Lwassa ebiseera we yayawukanira ne Nabatanzi yalumwanga nnyo ekisembayo. Yabeeranga mu maziga, yabeeranga mu kuyaayaana, yali tayagala bulumi obwo kumuyitirirako n'asalawo apapepape mangu afuneyo omukazi gwe yajja mu saaluuni n'amugya mu massage pala asobole okuba nga atandika okumufumbira. Lwassa we yasangira Angel, these two people were parallel in line. Lwassa yali mugagga nnyo nga Angel mwavu nnyo. N'asalawo agatte omutima basobole okubaako kye batuukako n'obulamu bubeeko gye bugenda. Wabula nga bw'omanyi ensi eno ebiseera ebisinga ebintu nga bino tebitera kukwatagana. Ekibugumiriza ekyo ekiriwo n'okwagala okulumya omuntu bwe kivaawo oddayo ku nnomo yo. Emboozi ezivaayo emabega emboozi eziva emabega ziraga bwe ziti nti Angel yali mukyala munaku bwe yakeera ku makya n'afuna omukisa n'afuna omusajja Lwassa. Kigambibwa mbu Angel yabeerangawo ng'abala kufuna kasente ke yali asuubidde mu Lwassa. Wabula ebyembi
bwe yatuuka mu bufumbo akasente tekajja nga bwe yali akalowooza. Akasente kajja nga katini tekali expected nga bwe yali akibaze. Ekyo kimu kyakyankalanya ebintu. Ekyokubiri, Lwassa however much yali afunye Angel, obulamu bwa Lwassa tebwakoma kwogeranga ku Nabatanzi everywhere. Lwassa yawunga by then ng'amaze okuwasa naye nga muwuvu. Kino automatically kikulaga nti Lwassa mu kwagala Angel, Lwassa yalageza okwetaasa. Ezo moments ffenna tuziyitamu. Ng'obadde alina omuntu gweyagala n'owunzika nga biganye n'opapa. Lwassa ya papa nga tayagala mpira gumusigalemu, nga yagala lage Nabatanzi nti everything is fine, nga yagala lage Nabatanzi nti buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula in a normal line. So nga mu butuufu si bwe kyali. Kekalike nabagambye nti desperate moments call for desperate decisions. Omukulu ono yakolanga okusalawo mu mbeera eya waasiwaasi. Obufumbo bw'abano okutambula kwabwo kwali kujja kubaawo ne kwali kutono. Angel wasn't a class eya Lwassa gye yali amanyidde. Lwassa obulamu bali banyidde kubeyagala bikyala nga Desire Luzinda ebyali nga mawulire byani. Era bwe yagambye nti kakakane man yakyogera naye ndoza kwali kulumya. Agenza okumaliza nga lumwana enya munne. Lwassa anenya Angel olw'okubeera nti he has been indefinite, he has been sleeping around with different men. Kane Angel agawalo insatisfaction eziriwo nti waliwo obutali bukufu maybe mbiye mu kisenge saako n'omusajja okubanga tamusaamu kitiibwa. Obwo kitegeera bulungi nnyo. So katugenda okumaliriza bino bye bigenze maaso. Kigambibwa nti mukyala Angel yabomba n'afuna omusajja omulala agambibwa okuba nti mu America yakwasaganya obulamu bwe. Kyokka kigambibwa mbu n'akasente ke yali yafunamu akatonotono ke yabba ku Lwassa okuli emmotoka kawuuno saako ne miliyoni 7 ezoogerwako okuli 2 ezewaka ne miliyoni 5 ezabulira bbaala. Nazo bw'alabika talinaawo njo kiri awo. Kakati naawe tuyimiridde. Kale agange nze Waso Emmanuel, mwemanyi okwanga mutugoberera.